nze njagala change ebyaddala ate nakola mu byobufuzi sikyali bino byakucamuka ekinkubiza Mpuuga ng'akola bya kisiru nga ta struggle nze kasoza nya struggle nkukuba bbeya nnako ekinkubya Mpuuga tukyamwetaaga nali mwetaaze ne ate waliwo omuntu ng'akola bya kisiru nga intentionally omuntu omugezi omu asinga abasirusiru omutwalo gumu kati Mpuuga mutwala batu abagezi musubira kola asubiza kisiru singa yali full figure sandi nyize era sandi munyezi ati kugamba level ya Mpuuga ne full figure oyawula nebo ensanga omugezi omu Mpuuga omu omugezi asinga ba full figure emitwalo 4 kati bwe nsanga emitwalo 4 gye ba full figure sibona abona najo naye Mpuuga nyiza nnyo kwa chokola bochi manyi sigana gana ne mtwalo jana that's why mumbuza mfati ne Mpuuga kuba mugezi nakola ebyekisiru point yangawo zino bayira wengoberera mazima waliwo abantu abali mu struggle nga bazanya ne jajja no baleka nga tebe mupi no balaba kati waliwo opposition abali ba transporting nga sente za Amongi nga tebava ku nnyonyi sijja babya wano kwabwe mbe yabayiza okwetuga nga Amongi batike ekisawo nga bagande balimba Kyagulanyi tugenze Canada tukumbe batwala sente za mukyala bali mu transit ne wajja wano wakwata akazinda ne mwagifunya bwati that's why ifa batambulira ku mazima tetufa mangu kubanga buli oba n'amazima Katonda nabagamaze enkolera kama abakuyo tinga malaika bakuma njagala nkugamba ekintu kimu teri kintu kirungi nga kolera Katonda nze kanagwamu kabampani okyanda ba ku social media nga nakabampani kati nze njogera ekituufu n'onyiga amazima n'ogategeera nze bwe ndigenda mugulu Mukama alika mamuvubuka gwe wayogeranga amazima sikyali mu kabampani sina kyembala ku bannayuganda ndi mu kutereza bulamu bwange na ggulu bwe nsanga nga oli abbye ssente z'omuwi w'omusolo ne sikyogerako Katonda anvunaana si muntu kuba abantu tebasiima bano abantu boola bayagalako Sebaggala okusinga ne Besigye ne baagala Besigye ne baagala Semwogerere ne Bobi Wine ne bajja kumwanga naye ajja tuuka ekiseera aggweko ddala okwebaza bannayuganda mwenna ababeera ku puroguramu ena amaloboozi gammwe bagawulira twali wano tubaga parliament eveewo byatuka ku parliament mubimanyi wiiki ewedde twabadde wano nga tuli ku Kyannema okumenya abantu era newunyiza oyo omusajja simanyi Sawuli yakuba muyitaani oyo Sawulembo manye abakubi b'amasimu nga mwagala kwesima mulekera nga okubeera mu katemba last week amaziga g'abantu agawulirwa ku puroguramu eno nembagamba kasatu va ku puroguramu eno Museveni ajja kuvaayo akole statement mwana Ntongo yakabira ku simu mwana amaziga waliwo mwana w'ekitazi yakabira eno puroguramu baziraba ne state house kweri ensi yonna ebeera ku puroguramu eno amazima ga Katonda mu ggulu Museveni yakeera ku makya kola address kati kambayigiriza Museveni mu abatamumanyi amazima gali nti Museveni yategeera nti Rubigi yakola nsobi naye omukulembeze bw'atunula mu kamera alina kwekaza mujjukira abantu beyatta ku street bana ba Bobi Wine abakyagulanyi abantu abakubwa amasasi eruka nga Bobi bamukutte Museveni yeebuuza mutima n'agamba n'ebiro bye nalwanira ku gavumenti y'Obote bwe yajja okutunula mu kamera yajja kwegumya kati amazima gali nti ekintu ky'erubigi tukikubidde enduulu nga tuyita mu puroguramu eno nawe tubeera awalala Museveni n'awulira ensonyi nti yakola kikyamu kubanga Museveni tajjawo ntobazi nti azaagala ku mutima ali mu ddiiru nti entobazi kyekintu ekiri national mwafunira ssente nnyingi obutonde bw'ensi ennaku zino bwe bulimu ssente mu nsi yonna party of human rights nga bw'olaba Ruto otugatuuka ku Ruto nti financial bill Ruto si yajagala IMF n'Abamerika bakola ki kakati Museveni n'okukwata basise namuju tabakwata nti alwanyisa nguzi akwata kwejja kokko kuba basanctioninga Amongi ne bateeka kwa Amongi envumbo kati Museveni yagala kulaga nze nwanyisiza abali baki takikola mu mutima gwe nti alwanyisa ki yagala kwenazaako kakati n'abantu b'erubigi Museveni yabamenya kubafunira mu ssente ekyennaku ne bazigabana bokka kyogamba singa yalalumirwa agafuze eggwanga myaka 45 obulubigi abantu kazi yagamba amazeewo emyaka 3 singa yagala obutonde bw'ensi okitegera kyekugamba ti Museveni ddiira yeeyanga bajjo bwenkola ki weweyiya ate puroguramu eno ekirungi bayiso mwena mubaako bambega mubaako nze sina kineeguya muki mu bantu amaziga g'abantu ndayira tebakyaddamu kumenya muntu bya kisiru kosasa okuvaayo simanyi ba meya okuvaayo maanyi gammwe buli eddoboozi ly'okuba ku TV baliwulira teri gavumenti erina security erina intelligence nga tereba birowoozo byaki by'abantu kakati yano bazze kangakangamu naye mazima tebakyaddamu kumenya bya kisiru bayimiriza balina n'ensonyi mu mutima nti ewaawe mu western entoba bazikozesa nga bwe baagala bamenya ze Uganda ze Buganda wano ojaga kyekugamba nti eno puroguramu tugyebaza eyagiteekawo yena tumwebaza nti ejjayo obulumi bw'abantu ku muki
ku mitima twabagamba ono bamujjukira abangu ne bagamba Museveni agenda kuvaayo ayogera era alinda ki wakyali kiyiseeko wiiki nambo babbiri bwe twabala program teddamu n'ayogera ne yeekaza kosasa teyayise bannema balodi meya tebayise kati muba mutubanja kankubuuze kati bajjo neddagala simba muba mwagala tukole ki kyovera nga balengenda kuvuma oli omusajja simanyi Sawuliyemba bamuyita Sawulembo mugagga Sawulembo omusimanyi omugagga ayinza kuba teri mugagga ayogera ngoyo musiru ayagala kwesimbawo anoonya bululu tagoberera mu bajjo nga tojjangako mu lubigi nze omulimu gwenkola gusinga okugenda obatwalira kiro ya sukaali emu bwe njogera eddoboozi ne lituuka ne tutaasa ab'ekasokoso ne tutaasa nansana ne tutaasa abantu ze eddoboozi kintu kikulu nnyo kyova olaba Kenya Financial Bill bakisazizzaamu lwa ddoboozi fe abantu aboogera ebintu ebikwata ku muntu wa wansi twandibadde singa tubadde mu Amerika singa batusasula tuwaayo bulamu ntambula kiro nva kuno nga nyiza bimbega bya gavumenti byonna nga bipulaninga nfe akika kyenkugamba kati pulogulaamu eno basise namujjojjuka twabayogera ku parliament wanagaza bagoberera ne babakwata twabasooka okugamba nti parliament eveewo njagala mugjeyo obutambi bonna lwakuba nti bannayuganda omuntu beerabira kati nze ndi kumulamu ate mulonda bawe mupima bebe nakyo nze nakyo bannayuganda beerabira mangu ate bajjukana muntu birungi byakoze eki kati ndi mukulwanyisa bannayuganda kuba bankubira essimu ne bansabiriza ne bagamba jjo nnyamba mpa omulimu olina kubira essimu omwana wange tasoma kakati onobawulira nze kati nasente zola miliyoni 45 ez'abantu kakati ndi mukubayamba kubagula nzowazigana nkugula amaaso neŋŋamba ku Museveni byoti omugamba neŋŋamba ku minisita byoti omugamba bambaza ogwange kuba sirina ofiisi y'ebyabufuzi genjagala siri MPO siri honorable Justin Kikolanga nationalist alumirirwa eggwanga mugezaako kutereza ggwanga kuba eggwanga lyafa ate nga muwa bannayuganda mukoze kyamaanyi nnyo okutta eggwanga mulonda abantu abasirusiru olw'omuyolero saawa zino waliwo n'abantu abakyawagira enyalemu saawa zino nga tuli ku TV waliwo omuntu nga afiirako enyalemu naye ng'asuza enjala nga nemulago teri ddagala bwe busiru bwa bannayuganda anti bisuubizo si bisuubizo baamu amagezi bajja ono mulabe mweso mpa akalulu bwe mba nga onnonze n'enkuyiwa nga bino ebibaka ebyagenda mu parliament ebyayiwa abantu mubirumbe mubiboole ate muyigemu ekyokuyiga mugambe nti twalonda ababbi b'amasimu twalonda abawunya enkwawa twalonda abanaku omuntu omunaku tasobola kukuyamba era gwandaba ku Baba TV towanga masiikini muno kalulu masiikini alina omuwa emyaka 10 okwetereza obuzibu anaalaba atya masiikini omuntu omulaba omuntu alina kyalidde kakati ze saawa zino milioni 5 sikyazibba sikyali muleve ebba milioni 10 naziraba omuntu atakwatanga ku milioni 5 omuwuti akalulu n'akukiikirira kubanga naye alina okusokotereza ekika kye atereze ku buko atereze bukojja atereze amalaalo azimba amayumba agula nga tananyooza ku nnaku yo kubanga gatukirize tugaane nti ba MP badisoganayizisa nnyo obulamu bw'abantu bababeereddeewo that's why nagamba program eri yasooka eyaggulawo okutandika okukola nawe ti parliament eveewo wagenza okola sipiika wa parliament bakamuteekako envumba okulya enguzi ali wasise namujju mbukasitabba n'abawa omanye omukoddo nga namujju yabagambye nebino ebikuba mu ngalo tobulanga katonda abonyabonya bina Uganda lwa busiru bwa erwengo eri erwengo tobulazi bannayuganda nabavaako basiru kakati omuntu bamusire lwakulya nguzi omuntu wajja kankuyigiriza ekibi ekiri mu nguzi omuntu bwalya esente zo ez'enguzi z'obwera omusolo kubanga abasika tebawa musolo kyobulanga enguzi tebaluma bannayuganda kakadde kamuffe tuwa omusolo milioni nga 4 teziwaaki tezimanyi mugaso gwa musolo bainvestor bali exempt tebasasula misolo tebamanyi mugaso gwa musolo ne banyigiriza nakaniza revenue mmanja nagamba emmanja milioni 3.5 kati ne mukunoonya milioni 3.5 sasula eki kati ze mmanyi obulumi bwaki kakati fe ababi b'omusolo namujju wabba ssente zaffe ezo nga wandibadde awo erwengo nalaba balina akasomero nga basomera mu muti mukali wakati wajja ne babba ssente baziteeka mu gayumba gaabwe ne zitagenda mu saturation tezikusamukirako kuba abantu bazimba ne bazikweka mu mayumba ne bazinvestinga bweru wa ggwanga tebazizza muno ekizibu ky'enguzi maama wo bw'agenda ekitovu e Masaka awo mu ddwaliro nga talina oxygen ono yalidde enguzi yabaamusse kati mbabulira kibi kya nguzi ekizibu ky'enguzi oluguudo lw'oyitako n'ofuna accident omubbi yaba akuleetedde accident ababbi b'enguzi baleeta accident be batta abantu amalwaliro be balidde sente z'abaana bamwe ezandizimbye amasomero be bandisasudde abasirikale abasitula gabundu n'abamagye n'ag'olubege abasula mu inipoti nga tebalina natooyi bapama mu nsiko kakati abana bali b'enguzi be babonyabonya abasirikale be babonyabonya abalamuzi
omulamuzi agenda osalira omutemu omusango gw'okufa ng'afuna miliyoni 2 bamuwa enguzi natta omusango. Nkulaga ekibi ekiri mu nguzi mu abatamanyi bulabe bwa nguzi. That's why mu nsi z'abazungu ezaakulaakulana enguzi zettabu. China bakutta, Japan weeri enguzi wetta wekka. Ekibonerezo weekuba amasaso banoonya obutwa nti okulya enguzi oba olidde mu nsi lukwe mukye mutamanyimu aboogera ayogera ebyekisiru nalabye Kabanda ng'ayogera ebyekisiru musimanyi sisobola kuva mu mukwano gwange kakati nze n'oba mukwano gwange n'okola ekikyamu nkuvaamu kyova bagamba gyo yeekyusa omanyi lwaki bagamba sibera ku kala limu kuba nze mbeera ku mazima n'oba muganda wange nkola ki ng'ekikyamu kubanga enguzi yesinza okuzza e Uganda mabega kati gwe kankuula eddagala soli mwana muto ddagala asa abantu baavu ddagala asa abantu baavu nnyo naye kakati ekizibu ekitusumbwa mu Uganda nti bano abaliko obulungi gyewediise nga middle class ate banyigiriza abaavu ennyo tebamanyi nnaku bali gye bayitamu. That's why bombuuza bajja owagira kize ndi wankyukakyuka benkusanga ng'oli w'NRM ng'onyigirizibwa nkuyamba bw'oba wa NUP nkuyamba bw'oba wa FDC nkuyamba kuba enkyukakyuka tesosola enkyuka kakati ekintu ekisinza okulemeza Museveni mu ntebe ebibiina bya bufuzi tebikwatagana omuntu abanaleeta enkyukakyuka muyinga kubanga bannakenya ne mubeera united nga tewali political party ebagasse nobuli bwa kibiina asikaza wuwe bwembaga temwagala eggwanga ku mutima nga temuli mu bintu byakukyamukambu kyamusikuwoggana woowe manyi bannayuganda muli balungi mu kkuba enuuyo bajjo tumulabyeko temugenda kyusa mbeera mbi gye mulimu nga mwekyaye kubanga omukazi kasaazi twandibadde tuboola buli muntu awagira enguzi naye kakati nga ne bwayita laale tewabaayo muntu alinnyayo kakati obwana wamwe tebusoma mwayuuya essubi muliraba mu bbajjo manye ekyobulabe gwe soko nsirike omanye ekyobulabe bannayuganda essubi oliraba mu bbajjo okimanyi ensi eba egudde bambi okuseka kati oseka ki ati kakati bambi kati ensinga ejjudde abantu abali desperate buli avaayo gwe beekwatako kati ate ekyo kyabulabe nnyo kakati ate bwe tujja ku TV tubyogerako ba state agent kwemuli ba iso kwemuli amazima ga Katonda mu ggulu abantu bagenda kukola mu ekyenjawulo tebagenda kumanya bakkeja era nalabye nga mumanyira bannayuganda nalabye jjo Gasumba mukwano gwange Gasumba ng'agamba bannayuganda tebasobola kwekalakasa Museveni alina barracks e Kawempe nendaba reasoning ey'ekito kakati on record kano mukalikodi nga mukaweereza ne Museveni teri bantu basinga kwekalakasa mu history wansi yonna nga bannayuganda kusirika ajogere bajjo muli batiiti bwe sirika ajogere nti okwekalakasa okwali kubadde wano okuva ku mirembe gy'Amini ku mirembe gy'Obote tekubeerangako mu nsi yonna okuwa okwekalakasa okuli recent okwekalakasa bannayuganda basinga bannakenya omutima lwakuba ti bannayuganda balinga omukazi gojje waka n'ovuma n'omumma emmere n'omukasukira ebintu ebweru n'akusonyiwa oyo omuntu aba wa bulabe bwakusonyiwa lwasalawo okukola ekyobusiru bw'oba owulira tebamusazeeko obusajja be bannayuganda natuludde Gasumba bannayuganda be basinga okwekalakasa ate okwekalakasa kwabwe kuba kuli deedire sikukuno kw'omuzannyo okw'ekenya njagala ombule nate tebakagizawo gizimba okwekalakasa kwa kabaka tebakuwa statement ya kabaka Museveni sejjusa yabagamba Museveni yamala ennaku 3 nga banoonya wakuddukira era we nakakasa nti wali opposition yali serious kakati omuntu gw'ojoga n'akusiriikirira n'azimba obusungu lwakuba nti obusungu bw'abannayuganda bukula mpola naye bazannye paati eyaabwe katekere tebasobola kubwepagira ku bannayuganda zinewunya omuntu anyoma bannayuganda kakati amwe efiole zammwe abanyamu bwe basasula ne mujja ne mutiisatiisa abantu balakisiza amagye zaaliruddawa ku lw'ebugerere emakinde waliyo balakisi embuya waliyo balakisi tayimu ya revolution we beetuusa obubundu ate obubundu bufuuka tiya gaasi kakati bifo kyokugamba Museveni alekerawo okujooga abantu bali mu kumugumya mu bannayuganda bafala tebakulimba munnayuganda si fala munnayuganda ali mu kusonda busungu ate n'embeera eriwo kati bankunyonyole nti bomu egenda okuba mu Uganda tekubangako mu nsi yonna kubanga bannayuganda okwekalakasa bakuwa space kati bakola okuliddeedira okwebugerere wayinza okuyita emyaka 5-10 ne wajjawo okwekalakasa nga kukwa kuyingira State House bano bannakenya batuuse mu parliament ne baddayo kati abo nabo bagamba nti beekalakasa ku bannayuganda bannayuganda abasalako Kampala yonna sejjusa n'agamba ne bamala ennaku 3 nga tebalina gavumenti osobola obbanyuma mbu tebeekalakasa genda kwekalakasa kwa Bobi Wine bamala kukola live ne bagamba nti Bobi mulamu naawe emirambo gyandifudde nga 5,000,000
kakati Museveni alina ekizibu kya Museveni abantu bangi abamukowa tebamubulira mazima bagenda bamugamba bano batiitiizi batamiivu basiba mulogi basiba muwalagi ekibasibya muwalagi nnaku lwaki gavumenti erinda kumala kwekalakaasa anti kati sitombuuza sinze gavumenti buuza okufuna obupondo kamala osomesa abantu kyeŋŋamba ekibasibya muwalagi ennaku mubalumiza nnyo ennaku nibalanga omwenge mwe muli essuubi ekibatwala mulogi situresi naye buli gyava mu loogi naspending emitwalo 5 nalaba nga talina kyakulya wakanga obusungu bweyongera bannayuganda bali mu kuzimba busungu bo mwegenda okujja wanaga katonda ate mboli balina narrative egamba mutulina amawanga mangi obwavu tebuliiko ggwanga ate ntiisa njogera mazima kakati bwe kutiisa kwe byogere byenjogera ennaku eruma bannayuganda teyawula nti oba oli mu lugwalo oba oli mu nyankole era tumeke matters worse abanyankole bali bubi kyovalanze sisosola abanyankole n'abanyarwanda kuba mmanyi nti ekitugatta nnaku mbeera mbi gye tulimu embeera embi eri mu bannayuganda egenda kubagatta ate kakati kanangire ng'era ndi kugunde kali akati mwandikaseseramu kubanga njagala mukajjukire mu byafaayo nti ekigenda okugatta bannayuganda kogenda kubaako leader of opposition akulembedde struggle egenda kuba y'abantu bokka egenda kuba kyemeza kuba tumenya abantu emitima baliida bali mu ntalo ate Museveni kyayagala. That's why nze Mpuuga namuvuddeko kanaze ku Museveni kuba Mpuuga atwaliriza Museveni emyezi 3 tumwerabira kati wabalawo disagreement mu opposition Museveni yafunamu ati nkubuulira kakati Museveni ekimuyamba nti fe aba opposition abajja ku TV netwogera tuleka ebintu ebinene tudda ku bintu ki ebyamakulu kakati yeka staff nako yekola kati Mpuuga namala nakola omukologo nagamba ab'emiti tugenda kukolera Joyce nabagala gabadda kubagala bwagamba tugenda kukolera Bedi bwanika nga tudda kubwanika bwagamba tugenda kukolera Lulume nga tudda kuki kati ya Museveni atufugira ku nakigambye Nabbanja yankubidde ku program ya beat kwa bajiwuliriza ne mugamba nti mutufugira ku divide and rule mukama wayo byayagala agamba Mpuuga nkwadde sente gendo disorganizing opposition tedi kazanyo Museveni kazanya nga takamanyi kuba against Museveni nabagamba Museveni asinga Ruto politics ensonga lwaki bayokeza Uganda House Kenya baade ba penalizinga Museveni nti ye godfather wa Ruto era nti Ruto akopa Museveni byakola ki naye ate Ruto tajja kufuna chance nga Museveni gyafunye ti Museveni emyaka Katonda gyamuyambye kituufu Museveni yalina feve enzaali ate Museveni yawonya abantu obote era ekintu ekisse Museveni kulwa mu ntebe Museveni teyandibadde mubi naye okulwa mu ntebe n'ayonoona ebirungi byakola ki kati kyobola n'abaana aba opposition basegona batandise obavuma kulwawo. That's why abazungu tebakkiriza muntu kulwa mu ntebe kusoka myaka 8 oyo nabiwakola n'aba opposition abaludde mu ntebe abantu bagenda bawa kalulu n'aba opposition bekoleko division bw'obadde mu parliament emyaka 2 waayo omwana omutali stable zimba bako ne gozimba ate this time n'abagayi bannayuganda bagenda kulonda Malebe Makalu nti bajja ayogera nnyo ku TV tumwakalulu bagenda kulonda olina omutima ogwagala eggwanga ogenda kuyamba abantu bokiikira mu constituency tozze kubabba kubagaggawalira kubanga nyaga tukirize tugale byemu byonna bye mwalonda byajja kubakola mu capital ati eri desperate gyogambye ati kyengamba abantu kakati mmwe abagamba bali kumpi ne president Museveni gabalemi okumugamba nti bano abantu bali mu kusonda busungu kumujjako muli mu kumugumya bali ku national TV bamugumya era omuntu yenna tasima bannayuganda struggle gye bakoze oli musiru bannayuganda tebatawana abantu 50 nibamala kubalaga Bobi Wine wali obwepangirako kabaka yamala omwaka mulamba nga takwata simu ya Museveni omwana wa Museveni yamala kusituka nagera ne begayira kabaka Museveni yali avuddeko kabaka tabagamba nti mbi stop it ovanko bantu abalina robwe batyo osobola bateka ku bantu bannakenya bafala bajjo kaga todaga sokwa nanko mukazi nakwata n'omukazi natakusala ko busajja newe ekimanja asobola kuwa obutwa mu mmere kati bannayuganda basobola kuwa Museveni obutwa mu mmere nga temumanyi kakati nze neewuunya security intelligence simanyi security agencies eziteekinga bannayuganda for granted nze neewuunya abantu abatagula bongo kyovula nze ngamba nti nze professor Bajje kubanga nze mmanya mayindi y'abantu nti newobadde agala asinga totegeera tosobola kuwagira gavumenti newogamba nti totegeera nebagamba kale Bajje totegeera tosobola kuwagira gavumenti ya Museveni ku bibi byekola abantu ate bagifunamu tebali kakati mwana gwe nandikuvumye kubanga oyogera nga ate omuwumba tuutu ate bagifunamu kakati bagikolera gifunamu bagikolera kukyusa mbeera z'abantu bonna kakati olingaga nti gavumenti yabalondemu abagifunamu kakati gwe gatigenda obeere ku saidi y'abagifunamu kugamba majority abantu milioni 4 babonaabona oli mu bantu 5 abagifunamu abantu abafuna mu gavumenti ya Mwami Museveni tebasukka 10 abantu ababbye sente z'eggwanga tebasukka 10
abantu abainvestiza sente zammwe bwe tebasuka 10 nalebyandita amonge ngakasitaba n'abaleeta njagala mpe project namugijja akoze Rwengo okusirwalira ku bantu era nanyiigidde nnyo abantu abakubye engalo nga boogedde ebyekisiru bannayuganda mubayamba okusupportinga enguzi nga n'omuvunuzi wali aluna kasola vunu. That's why kati kubanga omukolo gwe tukwabaddeko bantu bangi kati mulowooza abataagenze babadde abantu bameka bannayuganda ababbi kasa bafunayo akabinja k'abantu 1,200 nga balowooza nti endowooza y'abannayuganda ne bannayuganda majority 95% tebaparticipating amoyo nonsense kasafuna bakabinja katukubazo ababbi kasa nga bagamba kabanga bagala kuyisa etteeka nga twagenze Rwengo ne tubuuza ku bantu nga babuuza abantu basatu bonna bategeera bannayuganda kakati bali ababadde ne bakabanda abo babadde abantu ga 3-4 ne bagamba bannayuganda ate ogwo omukolo bagutegese kulabisa nti namujja alina obuwagizi okyagala bulungi kyenkugamba sente ba speaker zibagamba nti batutte zikoze eki mu nsi njagala ondaga eddwaliro omuligo y'enguzi lyazime nti namujja hospital singa kali kibayita okubba n'ogabana n'abantu ebitole byakawunga byebabawa ate mwe abandaba ku TV oba ndi mulamu oba ndi bafudde temudda mutunda kalulu omuntu wajja ne busabuni bumukube maaso oli wakuwa omutwalo guyize maaso omugambe ze njagala service delivery namwe mutumenya abantu muyiga okulonda abantu bagenda bayamba ne bembanga nze bajjo ndi kadaala nga nonyeza omumba tutu akalutukamuwa kubanga mutumenya abantu bakubira simu bajjo tuyambe nga balonda ero si 5 nga balonda kansala balonda MP Chavolaza abankubira amagambo kubira abapaka bimwalonda ba nkutegeza ddamu amagezi next time olonde bulungi wetegereze that's why nabagamba ne waba weni ale munga ino obusobozi nga yagala eggwanga lye muwaka lulu bwaba wa DP muwaka lulu baba we FDC waba wa NUP muwaka lulu muvami yokulonda obuyonzo omuyolero okutumenya noba MP constituency batobulina mwada akasisira kesumiro obwana bwa nasire busobola okunganira with the other two ne waba MP nga tusobola kunganya bakazi bakadde bakola musa kuno ga kale buli mukadde asondo omutwalo twezo milioni za 10 tukole business nga bakadde bine ebitu mino teke gwanga lyamwe ku mutima mwino kubijja mukabampanu ba social media olyo muvubuka wesimu akubye mutona jja Rubiji ngate kitu kinakoze kisingo gende Rubiji ekyasudde parliament yona kisingo genda wa kwa baba nonya mawulire ndi ntade kakalize ngenda bero bijimba wekiro yakawunge mweba yambeki kanzi jona mpise dobozi lyabo balime kumenya beka sokoso omuntu ategera okola kintu kiyamba gwanga lyonna sigamba gaba chovola kataba oyo muna mulonda agenda basu bwasimanyi sauli ali kwa kati alowoleza mu kwa bantu bitole bya mmere kola business ku kyalo ngiyamba abantu omutwalo omuntu yamba mba mudabamu baba nonya mawulire twagabye kilo za kawunga 5 abeko ne tofali lyagatta ku kyalo abeko ne tofali lyagatta ku kyalo batu watu kole ekintu ngoli mukulembeza kole ebintu ebigatta abantu bonna nga tusosodde mu bina bya bufuzi ekyo kiwaira mu siba chairman ensi yonna ekisubwa be bana abantu baba Sauli Embo mu simanyi tuletera akawunga kati akawunga kire munge jikogera jira bwenzige nenteka mu 7 kazito nenteka parliament nenteka nema kazito ne batamenya abantu balala mbasikoze oba okoze oba inacho mubaka we yakoze eki nze ndi mubaka nenjagala kalulu egwanga nalyetika lyange naligula nidde si kakati nze ndi mukuteka ko dobozi yange abaana bange balime kusanga kisikifu abula baba kakati babimanyira bali ataba basaba kyo basoba kusaba na Uganda akaluba manyira bamanyira muna Uganda kuwaka kulabanga yakubezaawo kyobola nsagala kamanyiro kyobola abamu bakatunda bagula kagule omuntu gokuziza akagutagenda kudda kukolera ate bana Uganda benyini balina mwaka manyiro nti balowooza nti bagenda okubeza kyobola wanze ninga balangira nze nkola ku mutima kyenkola ki siina gwe nkolera bulamu bwange nansi yange nawe josaba akalulunga wega kakati nzije mbage bannange ngenda kati gwe kenyini tosobola kukyusa bulamu buze mbukyuse ntya nze mbanga nesibyo manchi enkola mbagamba ngenda kubayamba kulaba nga general community constituency yo neterera ngenda kuleta project ezigendo bakula akolanya yagala aberemu atayagala akoleki abireke ne kati banna byafuzi bayina akalimi akawoma akajja ku TV n'omulabira ddala agenda okujja mu bwavu kyatasobola bisuubizo bibeera wakati njagala nkubulira ekintu kimu ekintu ekisegwanga Uganda bamuyita Museveni ne famire ye nti bo baba feedinga mu information okubalaga nti ensi eri bulungi naye nga akyamazima kiri nti ensi eri bubi gwe ddagala sitaamu eweddeko yino ey'okubiri waliwo omuntu nga bamumanya school fees za first term taamu yino eweddeko mangu tanafuna na second term omwana we atudde waka talina na ssuubi bali mu registration ekyo Museveni takimanyi
ne Janet Mama ali ku TV Minister of Education takimanyi yandi badagamba sagala mwana wa Uganda kutula wakati Museveni afirwa kinga asomeseza abaana bonna ne bakikola kagendere byana bya mu bisome bifuke bikiface bigende babitenga bibesimu muno muri muri region ngabana tebabera wakanga ba chairman ne C5 bonna bakera bakuba bigo genda ku somero muno muri mu region nga UP is kyakola saka kubera tribalistic nga UP mu region yekola nenga mu region yamba siriwaza kagendere muzalama umba toto amalebe gakulega sumbwensi bagoche gafe kashega cyangwa kate ebusoga kigenderere okuleka abana butasoma ebuganda kigenderere Eastern kigenderere abana bafine muto kunyaka 10 bagala muzale mufukone muleme kuba na future 10 kakati byenjogerako zinjaga kogera bintu nwanire jinja region namba tayina chuma cha ebusoga tamayine bakwesa padi ebyo ejinja region namba tabayina chuma cha cancer bolwala cancer abasoga banja bafa cancer kati bamayinte bafude cancer baliyita dogo ate babasiriwaza kagenderere batubagala kufuga bantu bagezi atenge jinje bapaya bagezi banji kakati babafuga kakati bamusoga bwazala ngabamuga boba wafakasa ngabamugamba muno yakoloze chofula bange tima linje busoga bana basina bagaye bayino bokodi atano okutufuga wana ebuganda tuli bagezi mutuli babibbi katafu ate bayina matuyitira ne tusiruwala nkweri yankwe batita nkwena divide and rule mukasa tulina kwagala kyagula nyino okuwala nenyo mukasa mulabe ngambega akakodyo ka Museveni ka bugenderere era that's why this time nagamba kyagulanyi omuntu yenna akugattako ne wabaweni ale toda mu propaganda mukoze secho akutuse jola gatoda mu kwabo tunulire enkoko kyeri ayizo butajirya kitufu kati kulembeza omuntu ina kuba target waka user nga Museveni yakozesa baganda Katumba Wamala yatasako sale Museveni bakuba amasasi nega Katumba Wamala yali akola mu government yobote tosobola kujjako Museveni nga tolina ba allies munda mweni ale nega kati mwate mutekawo atosobola kujjako Museveni ng'omutisa ngenda kutta oyina kuba wampisa nyongo ina strategy emulaga nti goze kukyusa ggwanga kubanga bogamba nti oyagala kukyusa ggwanga oyina kujja na teeke ya mpisa kumulaga biri mu mumwa nga biri mu bikolwa yes kati bayigiriza kuwamba ku TV nti omuntu anawamba obuyinza obeera ng'oli uniting factor nga buli pato ojagala nga kutoze kulaga bannakyemaliira mu opposition dize salawo omuntu yabula okwagala okubeera leader of opposition okwagala state house ali byenjogera ne munyiga omuntu ayagala okuyingira state house olina okuba n'amagezi amangi Museveni bwe yayagala okuyingira state house yali wakusatu yagenda wa muzeyi Semogere n'amukiina nti jatugende mu nsiko kuba amanyi abaganda ffe bamukasa twagala nnyo sente tetuli bakozi Semogere n'amugamba genda nja kukusanga naye nga yamwekiinyaako nti jatugende ki Museveni bwe yatuuka mu nsiko n'asangayo Nkwanga ne Kayiira nabo nabekinyako nakati Nkwanga kwatako Region funa gyowamba nawe Kayiira funa gyowamba nange kanfune wenkola ki Museveni n'azanyira ku Nkwanga ne Kayiira ne bamukubire mundu Kayiira yalumbako n'olubiri yiba naba kuba esimu Kayiira yalumbako n'olubiri Museveni yefula yagala Kayiira namugamba government eri mu buyinza bagigonza mpola nga azanyira Kayiira ku ki kakati gwo mukulembeza yagala entebe ya state house ina kuzanyira opposition ndala ku bongo no bakozesa buli omu nakube mundu nenga gogenda okufuna mo ingire state house tosobola kuyingira state house ngoli bwo tabakikulimbanga oyina kulira wetaga n'abali ku mugongo gwa Museveni okuwanga information tikatageze abali mu government munda Kenya kati yakuze mundu bweti ne bweti oyina okuba ne amekomanda nga batano mu Africa amajega yino okukiririzaamu nti baje wawamba agenda kubanga gentleman nja kumanya ennaku yaffe tukola ki etuluma abalamuzi balina okukkiririzaamu kubanga bwowamba tugambe Kyagulanyi ali mu ntebe togenda kugoba balamuzi bonna ojja kukola nabo togenda kukyusa maji tolina majega go amajega olina gali gosanze wagani kati aga amajega zanyire ku mutoga lage nti tize manye ennaku ekola ki bosanga ow'amagye tomuvuma ne waba takuwagira mugambe kati omanyi kyokola kikyamu nze gwobonyabonya nze manye ennaku tofuna emitwalo kinana ngenda kuwa obukadde bubiri nafuna reason okugoberera bosanga abasomesa nti basomesa mukola mu kubampala ebiraka ne wabawo NRM mu mugambe kati NRM ogifunye nze wete bwenkoze nkunza abantu nze kaddaga sonna ku nkyusa y'abantu bange batano ne badda mu opposition buuza aba boda nsanga nnyo obwenRM buno embugambo nembuga kati gwena bako oyamba kitishali kiddugala omusajja otakwagala gwotadde n'akirabira ddala nagadde njale numa mpayo omutwalo ne mukati olaba oli musiru kati omusajja omwambadde talina kyakuyamba kati kale mukubira akuwesiba ate mujjewa afundikira agamba people power wa power baba tubawamba obuyinza okuwamba obuyinza olina okwefuula ffala Museveni yeefuula ffala okuwamba entebe
Museveni azanyira ku Muzeeyi Ssemwogerere. Ssemwogerere okumanya Museveni ajoga. Ate yakosa Ssemwogerere okumutunda mu mawanga g'ebweru. Ikwa Ssemwogerere yali w'amaanyi. Museveni n'atesa ne Mutebire Dereti n'amugamba tugenda mu Mutebire n'amulyamu olukwe n'asigala e Makerere. Museveni teyanyiigira Mutebire lwaki wandyamu olukwe. Yakomawo n'amwana obwa gavana. Museveni yamanya nti Kayihura agenda muwamba. Yamwongera emyaka 10 bwe bakola. Mpozi nga tuli mu kuchamuka mbu kyamuzi kubanga nze after 2020 sina kyengenda gamba abantu. Ekiro kisigenda kwesimbawo. Nze njagala change ebyaddala. Ate nakola mu byobufuzi sikyali bino bya kuchamuka. Ekinkubiza Mpuuga nga akola bya kisiru nga ta struggle. Nze kasoza nya mu struggle nkukuba beya nako. Ekinkubya Mpuuga tukyamwetaaga. Nali mwetaaze ne ate waliwo omuntu nga akola bya kisiru nga intentionally. Bwense omuntu omugazi omu asinga abasirusiru omutwalo gumu. Kati Mpuuga mutwala abantu abagezi musubira kola asubiza kisiru. Singa yali full figure sandi nyize era sandi munyezi. Ati kugamba level ya Mpuuga ne full figure yawula. Nebo ensanga omugezi omu. Mpuuga omugezi asinga ba full figure emitwalo 4. Kati bwe nsanga emitwalo 4 gya full figure sibona abona najo naye Mpuuga nyiza nnyo. Kwacho okolo bochi manyi. Sigana gana ne mitwalo gya. That's why mumbuza mfaki ne Mpuuga kuba mugezi nakola ebyekisiru. Point yangawo zino bayira wengoberera mazima. Waliwo abantu abali mu struggle nga bazanya ne jjajja. No baleka nga tebe mupi. No balaba kati walaba opposition abali ba transporting nga sente za Amongi nga tebava ku nnyonyi sijja babya wano. Kwabwe mbe abayizo okwetuga. Nga Amongi batike kisawo nga bagande balimba Kyagulanyi. Tugenze Canada. Tukumbe batola sente za mukyala. Bali mu transit. Ne wajja wano wakwata akazinda nemmi mwagifunya bwati. That's why ifa batambulira ku mazima tetufa mangu. Kubanga buli oba n'amazima Katonda nabagamba ze nkolera kama abakuyo tinia malaika bakuma. Njagala nkugamba ekintu kimu teri kintu kirungi nga kolera Katonda. Nze kanagwamu kabampani. Okyandaba ku social media nga nakabampani. Kati nze njogera ekituufu n'onyiiga amazima n'ogategeera nze bwe ndigenda mu ggulu Mukama alika mamuvubuka gwe wayogeranga amazima. Sikyali mu kabampani. Sina kyembala ku bannayuganda ndi mu kutereza bulamu bwange na ggulu. Bwesanga nga oli abbye ssente z'omuwiwa omusolo nesikyogerako Katonda anvunaana si muntu kuba abantu tebasimba. Bano abantu boola bayagalako Ssebaggala okusinga ne Besigye. Ne baagala Besigye. Ne baagala Ssemwogerere. Ne Bobi Wine ne bajja kumwanga naye ajja tuuka ekiseera aggweko. Kateeza abantu tebamalamu nayiga nti abantu bala mu magoma gavugira aliwo. Obwongo nembukyusa nti nkola Katonda we bunakyusa. Museveni bamwagala Museveni ng'omukwatako. Kakati bwe nakyusa obwongo ne ng'akansavinge Katonda gegana amazima g'enjogera. Byalo kaseba singo bona ateera. Bajjo musomesa muti abantu nti tokatunda. Okusomesa abantu nze ndoza TV esingo somesa abantu. Poza abantu tereza gwe kamera musajja gwe naawe. Pozi nga abantu batayagala kuyiga. Sawa zino natandika omulamwa danno kwa struggle eno njibaddemu abantu betambudde nabo. Nze Waiswa Mufumbira Lubongo ya Chiamandi Nyanzi. Abaka bonna batuleka mu struggle. Bali bamanyi Kyagulanyi akoze eki? Agudde. Era mujuga nakolera ensobi neetondera abantu. Nenga nenenye wa Katonda nga kati ngenda kukolera ki? Bantu. Kwa abantu balina Dawuti egati ono bajja ina byabala. Nga baga bajja abala kalulu ka 220 emeka? 226. Naye mbasi bantu bagenda kundeka mu struggle nganze kubanga bw'okwananga omukazi ng'omujje ku street nga yali yeetunda. Ate oyo aguma n'afumba kuba buli kimu aba akola ki? Naye bw'okwana omukazi ng'omujje mu kyaki nga talabangako. Ate bw'atandika obwenza ayenda nnyo n'asinga ne malaya yeekola ki? Kakati nze kyendabye tubadde mu struggle okuva 2020 nze okuva 2020 mugumusiddangako mabega nga ssomesa. Genda ku TikTok yanga kukiwala abantu abambira amasimu. Mugende ku Twitter wensinga okwogerera namwe sikwata masimu. Ku Twitter nina Twitter bagiyita Bajjo Events Clear Process bote come at Alphonse Mukasa. Message nziddamu letu discussinga. Twitter nyanguyira. Mbadde mu struggle eno. Okuwole neetonda nenga kati nengamba Mukama Katonda. Tisiddamu kola bya kisiru. Naye abantu bendabye abatawuguseemu abatalina nnyo kibabala babadde Mufumbirwa Banyanza abo. Bobi Wine tabakuba nkuŋŋaana z'eruweero Paris abaka bonna bali bamudduseeko. Kakati ekizibu kya Uganda be bantu abazanyira ku kibayita emotional intelligence y'Abannayuganda okubafunamu capital nga babeerimbise tebagenda kyusa obulamu bwabwe. Era ekizibu ky'Abannayuganda nabo kwe kukyamukana buli muntu ayogera obulungi ne batasengejja. Ekizibu ky'Abannayuganda tebaagala mazima.
bagala suubi mpulizano wano ndi professor kati njagala kono nawe wekakotegeera eddagala ensobi bbiri nti bannayuganda nojja ng'oyogera mazima bakulabanga omusiru naye bw'ojja ng'obagamba nti ngenda kuwonya kansa that's why amasabo gajjudde lwa ssuubi naye nga n'omusawo omuganda gw'osaba omukisa talina wadde nawaasula that's why amakanisa sivumira amakanisa zeri musajja mulokole njagala nnyo yesu kristo n'obulamu bwange bwonna kankwe n'obujulizi gyo nabadde nvuga emmotoka alusa ne zinyoola ne mpaakinga ku ssaawa ya kwidi neetekamu olimba lwa pasita bugembe baluyita omwoyo wuuyayita mu kibiina ng'ekintu kinyoola nga njagala kufa simanyi katonda bwe n'ensinga eno ng'ennuma mukatonda mugulu ekintu kyawonye nafukamidde mu mmotoka ne nga mukama amponya kati njagala katonda sivuma nkulaga how much I love God sivuma makanisa naye nti Uganda bannayuganda muli desperate amakanisa ag'ekifere mangi amasaba ag'ekifere mangi omuntu ogenda n'omugamba nti nedde ogenda mu church si kwe kugaggawala ate ogenda mu church si kwe kugenda mu ggulu oba ogenda mu church si kwe kwagala katonda katonda bakola naye enkolagana nga muli bameka babiri katonda ayagala nnyo omuntu amwagala mu mutima ebyaddala okusinga oli amusinza nga wansi ayina ekigali era munnayuganda ye muntu agatta katonda n'eddogo be bannabyabufuzi ba Uganda nti emisana n'abeera wa people power ekiro n'abeera wa NRM emisana n'abeera mulokole ekiro n'agenda n'asamira tebintu ebyo tebikwatagana era kati mbabuulira mu abantu abakubaba TV ngoyagala katonda akolere mwesige ne katonda yenna wadde tomugattako kintu kirala kyonna kati bye byobufuzi bw'obanga oli ku sayidi y'abanyigirizibwa obewa NRM beera kubaki ntegeera bulungi nti gwoyinza okikola abantu n'obabuzaabuza kubanja gatukirize tugane eddagalaasi katonda yagaba feva teri muntu agaba ki nti buli munnabyabufuzi azanyisa ebiri ofundikira bakubuuse bw'owulya katonda yakebera mutima ng'osobola okujja ku TV noyambala obusuuti buno bwenyambadde ng'obala Museveni akuwa essente katonda akulaba osobola okujja ku TV n'ogamba akati nze bannange nga bajjuka mbeeko kyenteeka ku ggwanga bwe ndifa bali kijjukira abuli bajjukira katonda era akulaba that's why ennaku zino moto yange egamba nkolera katonda sikolera ki bantu kubanga bwe nzija n'enjabya bannabyabufuzi ebikobero bye bakola sitwaga eggwawo era ekizibu kya Uganda opposition abeefula nti opposition nga bo bagifuula business balyamu buli njagala nkugamba eddagala singa beemupi bano baali balumirirwa eggwanga oba bakulembeze ku mitendera egy'enjawulo singa Museveni yagenda dda naye ate kankubuulira kino nga nkyogera ndaba sitya katonda okulwa kwa Museveni mu ntebe kwe kugagawalako abano bannabyabufuzi bannayuganda baagala Museveni aveeko bamukoowa naye abakulembeze baabwe tebaagala Museveni aveeko kubanga bo bamufunamu ki era abantu abasinza okulemeza Museveni mu ntebe si bannayuganda wabula bano abantu bemulowooza nti bategeera nnyo saawa zino ne lugamba nti abantu beegugunze bagenda kutwala Museveni abavaayo okulinnya mu struggle yammwe bebe mwesiga tokunga nnyo bantu kwegugunga ine bamu amagezi lwakyo oboyagala nnyo kati mbakunze eki kugambe saawa zino abantu ate ogera noweefuula omugezi ngambe saawa zino singa abantu beegugunga ababagaana bakulembeze baabwe kati mbambakunze kibyo mugwemezo gante ante mwegugunga kakati anti nkugambye abantu struggle yaabwe bagizanyiramu ate bebe beesiga kakati tukoze kutya okujjawo amalindirizi bwe gatyo buli mukulembeze asooka agenda akole ne katonda w'endagaano kubanga bano abantu tebakebera mitima okitegeera bulungi kyenkugamba nti abantu abalemesezza enkyukakyuka ya bannayuganda bebe mulowooza nti bali mu struggle nga bali mu ddiru zaabwe bakusambuto era abantu abasinga okusabira pulezidenti Museveni abeere ku ntebe awangaale bebe mulowooza nti bebagala omuggyako nze omuntu gwe mmanyi atayagala pulezidenti Museveni ayagala okuggyako Museveni nga talina bamuggyako nabo bamuyita Kyagulanyi Lukwago Besigye ate batagala aveeko kakati ng'oggyeko Lukwago Besigye Bobi Wine bebakola nabo ate bo bagala Museveni abeereko kati kyekizibu kyobera nga Kyagulanyi tayingira nga state house Besigye yayingira state house ne bigaana nti beyakola nabo baanita amonga ebiseera ebyo abeefulanga nti beefudisi balinga bazanyira jjajja kati ekizibu kya Uganda ate baba babi nnyo okusinga Balamu ow'NRM oba okusinga Bebe Cool oba Fulufiga nti okudiringa ne sitaani g'otamanyi
okudiringa ne malayika gy'otamanyi odiringa ne sitaani g'okola ki gomanyi saawa zino nze nkubiriza bannabyabufuzi mwenna nga si kubalagira kuba mwe bakitaffe mwekube mu mutima mulabe ennaku y'abantu bo balina omukisa tebawayo masimu gabwe ku tv naye abantu oli akuba n'agamba bajjontera sinigikakaaga nfuna akawunga era nze siriddamu kuzanyira mu nnaku y'abannayuganda obulamu bwange bonna kuba njirabyeko ti abantu babonaabona mukatonda mugulu bwogenda ku gulawundi nze ntambula endabirwamu ziri wansi nenjogera n'abatunda obunyebwa ku kkubo nemmanya ebizibu byabwe nenjogera n'abatunda ebyangwe nali ndya keeki aga katonda mugulu kino kankibagambe nagula keeki awo ku bitaala bya feyawe omwana najjaga akutta ebyangwe nali ngenda muwa 15 nangamba sooka ompa ekyokulya bwe namuwa keeki yadduka ng'alinga atalina n'awunga nali emakine nga ndeseewo muwogo n'enkoko ku bitaala omuvubuka yali atunda bintu awo bino byenjoga bya myezi 2 ne muwa baketi ya mwogo yangaba tufunye ekyokulya yadduka emisine nga ndinga gwe mpadde akawumbi waliwo yazaano ku mmande kakati bino bye bagamba mbirabako omuntu n'omuwa left over n'akusinza n'agamba bajjo wangala lwa left over kuba yasanga busanzi mu jjaabu naye bambi ngondoza yasiibye enjala emuluma agisibya tagisula kakati mu katonda mugulu banga oli mukulembeze ng'oli ku baba tv ng'ondaba obudde bw'omuzanyo tubuleke kale bwobanga oyo tosobola kubeera ku bizibu by'abantu kubyogerako nga bajjo bive tobabuzaabuza byesonyiwe ffenna twakola ensibaga ffenna twayonoona teri atayonoonangako naye kasita oli foominga ne yesu yajjira ffe ababi ekikulu kutereera ekibabagamba divide and rule ya mwami Museveni gy'abateekamu ye mpagi kwabafugira tusooke tumanye nti obwavu nti gwe mpuuga god forbid nti mubanga oli mugagga olina amasomero toli mugagga kuba olimu banaku so singa bana banaku basamulizaako ate ekizibu ky'abannayuganda olowooza kinene munnayuganda kufunayo mutwalo kufunayo emitwalo 2 kuweerera baana be bo tebaagala gaggawalangakasabannayuganda afunayo omutwalo gwe buli lunaku akuleka n'obbaza okola ki kakati bano ababbi oba bano abali mu bufuzi balowooza nti bannayuganda baagala kugaggawalanga bo datsowe babakweka ekyama ky'obugagga naye kankubulira ekintu kimu okimanye nga ndi ku baba tv teri mugagga ng'oli mugagga ng'oli mu banaku 10 omugagga omu bw'abeera mu banaku 10 naawe obeera mwavu kyebatamanyi bakulira tizi kyebayita income inequality eringa financial bill ya Kenya financial bill ya Ruto yabadde egenda kuyamba bagagga ekiba kiyita income inequality mu luzungu nti abagagga bandisigadde bagagga nnyo n'abanaku ne babeera ddala banaku bebino ebiri e Uganda tikana akabinja k'abantu 10 akaba mafiya ko kaagala gaggawala nnyo gwe masiikini osigale ng'oliki kati kyembagamba naye kakati ng'ate bwe twegatta ne tuva mu kabampaani kyova nze sikyakolera views za TikTok ku Facebook oko nemberako n'omuntu omu ng'ategedde kye ŋŋamba nze nfunamu nnyo okusinga abantu 10 omugezigezi omu asinga ababuyabuya miliyoni 5 singa twegatta netugaa kati ffenna twayonoona naye kati bannange Uganda nsi yaffe tuddeyo ku drawing board tuyambe abantu bano mu Katonda Uganda esobola okukyuka ate ne Museveni amanyi weakness yaffe kuba nakubadde nkwa history nga ntandika program eno yagamba abaganda tetwagala buyinza twagala ssente kyekka tamanya nti fe abaganda singa bajja ompa obuyinza oba ompadde buli kimu okusinga ne ssente ekyo kyenayiga kyovala nga nakuzo sikyalina mu lulumu ssente bapromota aba bakukuta ne gavumenti nebbalamu zinagano bigendamo banda banga omutima omubi atayagaliza waliwo promota munene nnyo w'enkofira ayomba nnyo nti neeraga mukama nsonyiwe kakati nayiga buyinzi ne bagenda eggulu ewasali nagaana okuddayo nagaana agakatonda ne genosale ekimanyi ondaba siriddawo otuuka n'okula kati ndikola ddi ebyamagezi bwe basobola kuyigira mu nsobi zange ndiyiga ddi kitegeeza ngenda kufa ndi musiru weddaabulula otuuka n'okula n'ogaa kati ebyekiyaye mbikooye nze waliwo omuntu yabba Museveni mu 15 mbw amutwalira Bobi Wine kati mwavu muzibu kati zikirayiga mu ssente ya Museveni agikuwa mu Katonda mugulu ng'omunaku afa kansa ekiruddu omunaku oyo afa akolima nga talina okusigamani wakibuli azifuna bakusasira bonna badduka ne bakwata obuwumbi 4 n'azikuwa ga Katonda mu ggulu ng'emulago waliwo afudde ng'omwana asitudde ebyenda okweba banengenda kuwemula banengenda okwebaka ku maama wange naye nkisazaamu tosobola kufuna mirembe ate muyina omukisa nti nze Profesa Bajjo era nabiyitamu n'embiraba ate nze kyanyamba nnyo okuguma kato kyannimbalimba na busente kwa nakiraba tekirina makulu
kati amazima ga Katonda mugulu Douglas ogera nolowooza noga kati katugatte obwongo nange ngatte eddoboozi lyange ensi ekyuke ne bwenfa nga ndi mu lutalo nga nwanirira nsi ng'abaafudde Kenya ompulya bulungi ate tusigala mu byafaayo omwoyo gwe gugenda kuba ffenna tugenda kufa ne Museveni atutta naye agenda kufa ne wa poliisi ankube sasa agenda kufa naye waliwo okufa enfa ekuwa emirembe kuba omufu abatategeera kakati omufu abatalina kyawulira okufa nga nnyaga banka ne bankuba amasasi nfa nga nnyamba masiikini ku kkubo okufa nga nwanira bannayuganda nga bwenkola kati n'okufa nga ndi mugagga nnyo nenfa puresha kuba abantu balina ebirwadde omanye abafudde ero bafudde kulwanirira gavumenti ate bannayuganda baggwemu obutiitiizi bamanye nti bajjo ye katamala Bobi Wine ye katamala Lukwago ye katamala nammwe effort yammwe kimanyi mumenyenka emitima abantu bamugoberera bamenye emitima naye mwena mujjewo ennaku mugambe kaka tugenda kuddamu tulumbe tutandikawo generation yaffe abavubuka egamba kati tulina okulaba nga tuzze eggwanga lyaffe mu mikono emituufu kubanga njagala nkubulira ekintu kimu bwe tuneebaka bwe tuti obwavu bugenda okutuba buno si bwavu obutuluma ojja kutuuka ng'osala kanaakaala k'ofumba okalyewe n'omwana w'omulyeko emmere tugenda kwerya bugalo ate baliwo berya bugalo abantu basiba njala kugambye ntambula ne left over zembandiddeko nentambula naye mu motoka nosanga nogiwa omuntu nakulabanga masiya ate nasanyuka kakati ebinaku abali mu office manyi bobeera obulungi bobeera mu S1 olowooza ensi yonna eri mu ngalo zo kakati newunyisa Uganda House gye bayokeza bali mu kumalawo ebintu Idi Amin bye yaleka eyo Uganda House Amin yagizimba Museveni talina kyazimbye mu nsi eno ne Uganda House Idi Amin yagireka ne enguudo za Amin zono ne sebazimalawo Uganda House zazimalawo nenga kyokka na Amin yakoma mu P3 ono omusajja yasoma nagana wamba ne government ya Zimbabwe ne talina kyakoledde bannansi era yakola teko omanya nabagamba nti Museveni is the master of politics yagala kasana bawo otulo mwebaka kati engombo y'okwebaka okwebaka ng'osula nja kikuyamba ki okwebaka ng'omwana otasoma kikuyamba ki kati netuzuukusa abantu engombo ne bagikola ki ne bagitegeera nti terina makulu kakati tulitereza ddi obulamu bwaffe nga bannayuganda tulikoma ddi okukaabira ku TV amaziga tulikyusa tutya embeera yaffe embi gye tulimu kakati empaji eryemu abanda baku TV ogenda kukwatayo amasimu papa naawe ogenda mu bifirimu naye opapa ogenda bakwata kino kyenjagala amagezi agagenda otuwa essuubi tusonyiwagane bwobanga muno yakusobya musonyiwe mpuga sonyiwa Bobi Wine muno wabanga yakusobya mukole ki musonyiwe ffenna tube n'ekitugatta nti bwavu abaana baffe tebasoma bano abasajja babbye ssente kale enguzi etugatte kubanga oliwo NRM nga bali mukulira enguzi kubanga NRM abanaku bangi ate NRM basinga obunaku mwefudisa abanaku bangi munupa bamasiikini bangi kale ennaku etuluma twegatte tolinda Bobi Wine kulagira tolinda bajja okusomesa kola ekituufu mu mutima gwo tudde eri Katonda buli kyokola gamba nti Katonda ndaba kuba Katonda gyali nze sikenanko lunaku lwalumu nempakanya nti Katonda taliiyo ekito kiribaawo mu bulamu bwobanga ojja n'ofuulinga abantu ne bwobanga oli omupinga bakuwadde miliyoni 600 ziggwawo Katonda akulaba wabula bw'okola ekituufu n'oyamba abanaku ate teri kintu kikwata ku mutima gwa Katonda nga kuyamba banaku nze nina bamulekwa benfunamu emikisa nze kati nsooka kutwala bamulekwa nga sinatwala baana benzaala abaana bange oluusi bamala wiiki 2 nga tebanadda ku ssomero kuba omutima gwa Katonda gutambulira nnyo mu bamulekwa n'abanaku kubanga njagala tukkirize tugane Douglas nti bino ebyobugagga byensi Katonda akwazika byazike aba abikwazisa osobole okuyamba abalala nagamba nkuza kutuuka wano sirabanga yego baitikana banka ne bamutabire bagavana baafa babireka kati bw'oba ofunye chance ng'oli emupiga Katonda akwaziseeyo ekyobugagga oba connection genda ku constituency yo gukubyamu akafaananyi singa ow'ebbala akola bulungi ow'eruwero n'akola bulungi ow'eggomba n'akola bulungi ow'ebikomansimbe ogamba singa tulina abanaku bangi mu Uganda naye kakati nabo baana ba MP betulonda bakikola kagendero abantu bano baleme kuva mu mbeera mbi basobole okujubba manipulation kyeki basobole okujja banyigiriza babawa akalulu baddeyo kati bo babafuula bizinensi ne batamanya nti balina enkola ya Museveni nti baavuwaza obafuge bayawule obafuge kakati enkola ate embi nnyo omuntu omwavu tafugika omwavu aba mulogo omwavu aba n'entondo omwavu aba yeekyawa omwavu aba yafadda